بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القمر. الله سبحانه وتعالى قام اقتربت الساعة كساوى يتياما وبد بتوسي يتياما تينجدو وانشق القمر نوموزي kumazuku yasamwe bibajjo bibiri nga Allah subhanahu wa ta'ala tunyumize ekyafayo ekyokweyasamu kw'omwezi nga abantu abatakkiriza abakuraishi basaba nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyamagero. Allah n'abagamba batunuulire omwezi ogwo gwali ku saidi y'ekitundu ekiyitibwa Jabal Abi Qubaisi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agwasamu emirundi ebiri nekibeera ekyamagero ekyalabibwa abantu obudde obwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti iktarabati saatu ekiyama kisembedde, wanshaqqa alqamaru n'omwezi gwe yasizaamu nga mulaba. wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. wa in yaraw ayatan, abantu abo singa babeera balabye ekyamagero ng'ekyo, yu'ridun bakisuula muguluka ne batabeera nga bajjamu ekyokuyiga, ne babeera nga baali badde bakkiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam naye beeyongera kudduka mazima. Wayakuulu, ne batuuka n'okwogera sihrun mustamir, nti eryo ddogo lya nabbi sallallahu alaihi wasallama lyo balimanyi lya lubeerera. Bulijjo bw'atyo omulogongo oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamusuubira okubeera nga lubeerera akola ebintu ebyeddogo ng'ebyo. Wakadhabu, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wakadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Wakadhabu, balimbisa bwe balaba ebyamagero ng'ebyo ne babiyita eddogo ne balimbisa amateeka ga Allah. Wattaba'u, ne bagoberera ahwa'ahum, okwagala kw'emitima gyabwe, ebyo bye baateekawo ne bapangapanga abajjajjaabwe bye baabateerawo, ne babeera nga balimbisa amazima, ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe. wa kullu amrin mustaqir, ne beerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yamala dde okusalawo nti buli nsonga yonna ejja kubeera nga etuuza nannyiniyo entende, obanga emutuuza mu jjana abeere nga atuula eyakkalire, obanga wakumutuuza mu muliro wal'iyadhu billah abeere nga atuula eyakkalire okusinziira ku nneeyisaaye. walaqad jaa'ahum min al-anbaa'i ma fiihi muzdajar. walaqad jaa'ahum min al-anbaa'i, abantu abo bajjirwa amawulire mangi nnyo ku bannabbi abaasooka, ma fiihi muzdajar, nga mulimu ebiyinza okubeera nga bikanga omuntu mu byafaayo byabo abaakulembera, ne yeddako n'abeera nga teyeeyisa mu nneeyisa ey'ekikafiiri. Allah subhanahu wa ta'ala eyinza okumuleetera okubeera ng'amuzikiriza. mu byafaayo by'abannabbi abaasooka, Allah yateekamu ebimala omuntu okwebuulirira n'okumukanga abeere nga yeddako. hikmatun balighatun fama tughni an-nudhur. Allah subhanahu wa ta'ala agamba hikmatun baligha. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamuwa amagezi ag'ebuziba. Allah subhanahu wa ta'ala yawa nabbi sallallahu alayhi wa sallama naye ekyomukisa omubi ne bw'aba ababuulidde nga baleetedde ekitabo kino ekijjuvu omuli amagezi ag'ewala, fama tughni an-nudhur, naye tebiyinza kubagasa ebyo ebibatiisibwa nabyo, era abatakkiriza beesanga nga tebaganyuddwa yadde nga babadde babannyonnyodde ebintu ebiri mu Qur'ani ebijjudde amagezi ag'ewala. fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we fatawalla anhum, abantu abo basse kasiiso baveeko bwe babeera nga bagugubye okukkiriza ebyo by'obasomesa. yawma yad'u ad-da'i, balinde olunaku omukoowooze lwagenda okukoowoola, ila shay'in nukur, nga bakoowoola eri ekintu ekyentiisa
ekirabika nti kigenda kubeera kirungi gye bali. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti essaawa bw'eriba etuuse nga bakoowoddwa eri ekiyama ekitagenda kubeera kya mirembe gye bali, khushaan bagenda kubeera nga bakkakkamu, absaaruhum amaaso gaabwe, yakhrujuuna min al ajdaasi, Allah abakakasa nti bajja kufuluma mu ntaana zaabwe, kaannahum nga balinga jaraadun muntashir, enzige ezisaasaanye oba enseenene ezisaasaanye mu bbanga. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti abantu bagenda kuva mu kabbuli zaabwe nga bali mu bungi ng'obw'enseenene ezipaapaala mu bbanga oba enzige. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atutegeeza nti ng'amaaso gaabwe makkakkamu gajjudde obuswavu olw'okuba tebeetegekera lunaku luno Allah subhanahu wa ta'ala lwe yabalagaanyisa okubabonereza. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. مهطعين إلى الداعي bagenda kubeera nga banguwa nnyo embiro sipiidi nga baanukula daaci omukowooze. Yaqulu alkafirun, abatakkiriza bagenda kwogera ku ssaawa eyo nga bamaze okulaba abatuuse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, haadha luno nno yawmun asir, lunaku si lwa kusiika binyomo wabula lunaku Allah subhanahu wa ta'ala aluzibuwazza n'ayitirira, ffe tetwalwetegekera. Allah subhanahu wa ta'ala ate kati wuno alutuusizza, lugenda kubeera nga lunaku luzito nnyo, lunaku nga si lwa mirembe n'akatono gye bali. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abatakkiriza bwe balimala okutuuka mu maaso ga Allah bagenda kuwa obujulizi ti olunaku luno luzibu nnyo era lwa kubeera nti bagenda kubonerezebwa. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba كذبت قبلهم بالين بسبب سوكاو قوم نوح ng'abantu ba Nuh, fakadhabu abdana balin bisomuddu waffe Nuhu mu kiseera we yabaleetera Allah subhanahu wa ta'ala bye yali amutumye abeere nga abibaleetera. Waqaalu, ne bagamba n'okugamba nga bamunyooma nga bamuziimuula nga tebamulabawo, ne batuuka okugamba majnuunun, nti nabbi waabwe gwe babasindikidde mulalu. Wazdujira, ate ne babeera nga bamutiisatiisa bamukangakanga ti singa anaaba teyeereseeyo taleseeyo okubeera nga abalemerako ng'abasomesa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamutumye bajja kumutuusaako ebizibu, wa illa abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala nga amuyimiriza ku ekyo ky'abaamukoze ekyo ky'abaamutumidde. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuulira ebyafaayo ebyabannabbi abaakulembera, abeere ng'agumirako nti tobeera ng'oterebuka, kubeera nga bannabbi abaakusookawo baatiisibwatiisibwa naye ne balemera ku nsonga, ne batuusibwa ne babatuusa okubayita abalalu, ne babatiisatiisa. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti gumiikiriza nga Nuuhu bwe yakola. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه, Nuuhu yatuuka ekiseera n'akoowoola Katonda we n'amugamba anni maghlubun, mpulira Allah subhanahu wa ta'ala ntendewaliddwa, fantasir, nkusaba obeere ng'ontaasa. Abalabi baabeeranga mu ssaawa eyo abakoowooledde emyaka 95 naye n'awulira nga atendewaliddwa, n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi galabika gampedde, ate abantu tebakyajja kukkiriza, nkusaba obeere ng'ontaasa. Abakkiriza babeere nga bawona, abatakkiriza obeere nga obazikiriza nga buno obulabye. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ففتحنا, Allah agamba nti twasumulula abwaaba as-samaa'i, emiryango gy'eggulu, bima'in, ne gafukumula, emiryango egyo ne gifukumula amazzi, munhamirin, ne babeera nga gakulukuta n'amaanyi, amazzi ago nga geeyiwa bweyiyi. Era Allah subhanahu wa ta'ala yagadde okulaga obungi bw'enneeyiwa y'amazzi, n'akozesa ekigambo nti twasumulula emiryango gy'eggulu, osobole okutegeera nti entonya y'amazzi yali y'amaanyi nnyo, ne gabeera nga gafukumuka. Allah subhanahu wa ta'ala ng'asazeewo okuzikiriza abantu ba Nuuhu n'amataba.
وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وفجرنا الأرض نتليوك تقام بإنسان فرينجي فكرا twafukula enseeno n'amazzi uyuuna nga buli wamu olaba wavaawo ensula efukula amazzi ag'ekitalo n'ekigambo kufukula kikulaga nti nno amazzi ago gajjanga mu bungi faltaqa almaau amazzi ne gasisinkana agava mu bbanga n'agava mu ttaka ala amrin qad qudira ku nsonga yali yasalwawo edda nti bagenda kuzikirira mataba Allah subhanahu wa ta'ala n'akituukiriza. وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه تواسطل النبي نوح على ذات ألواح كليات اليابكان ليابجي ومنباو ودسر نبالي بجاني مسماري نبابيرانغا الله سبحانه وتعالى awonyeza mwaba bakkiriza abatali bakkiriza n'abeeranga abazikiriza n'amataba. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Allah subhanahu wa ta'ala agamba tajiri eryatiiro lyabeeranga nga liseeyeeya ku mazzi ago bi'ayunina nga tulitaddeko amaaso gaffe jazaan nga yempeera liman kaana kufira eyo ey'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagiwa nabbi Nuhu yawakanyizibwa abantu be ye n'amuwonya mu lyato. Allah subhanahu wa ta'ala n'aliteekako amaaso ge n'abeera nga alirondoola lireme okubeera nga lifuna akabi so ng'ate amazzi gatonnya okuva mu bbanga ng'ate gafukula okuva mu ttaka. oyo yawakanyizibwa Allah n'amutaasa n'abo abaamukkiriza n'abataasiza mu lyato. ولقد تركناها آية فهل من مدكر walakad taraknaha twakireka ekyo nga kyafaayo ayatan nga kyakuyiga lyali ssomo ddene nnyo fahal min muddakirin abantu muli tayali muli ready okubeera nga mwebuulirira n'ekyafaayo ekyo. abakkiriza mujja kuwona abatakkiriza nabbi waffe mujja kuzikirira nga bwe gwali ku mulembe gwa Nuhu alayhi salam. Allah agambye twakirekawo eri abaliddawo babeere nga kyakuyiga kibeere nga ssomo gye bali nti abanakkiriza nga baliwona abatakkirize balibeeranga nga bazikirira. فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي mulaba kyali kiti ekibonerezo kyange eky'abantu ba Nuhu wa nuzuri n'okutiisa kwe nabatiisa nga ne bateddako. ekibonerezo kyali kiyitirivu ate n'okutiisa kwe baabatiisanga nabyo ne bateddako balabika nga tebaakungula okujjako ebibonerezo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن twagonza القرآن yammweno lidhikri olw'okubeera nga twagala abantu bajjemu ebyokuyiga fahal min muddakirin n'abantu waliwo abali tayali okubeera nga beebuulirira n'ebiri mu Qur'ani. Allah yagonza Qur'ani n'abaana abato bagikwata n'abantu abakulu bagitegeera. Allah agamba nti nagigonza olw'okwagala abantu babeere nga beebuulirira abantu bali tayali okubeera nga waliwo eyeebuulirira n'ebiri mu Qur'ani. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد بالنبس abantu ba عاد أبعاد بالنبس النبي وهود عليه السلام فكيف كان عذابي mulaba kwali kutya okubonereza kwange wanudhur n'ebitiiso bye nabatiisanga nabyo byali bitya. Allah subhanahu wa ta'ala yabatiisanga nti mujja kuzikirira enzikirira embi ne bagaana okubeera nga beddako. abagamba nti ebintu bye twabatiisanga nabyo mulaba mutya amaanyi agajja nga essaawa y'okuzikirira etuuse. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا مزمفي أرسلنا عليهم تواسندك جبالي ريحا تكونتا embuyage yali yamanyi swarsaran embuyage yo evuma n'okuvuma w'amaanyi gaayo fi yawmi nahsin ku lunaku olwali lw'ekikwa. Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera olunaku olwo nga lwakikwa nga lwakisiraane gye bali. olunaku olwo terwabakerera bulungi mustamir ne lubeera ng'ate lugenderedde okumala ennaku. Allah nga bw'agamba nti sakharaha alayhim yakuntiza ku bantu abo embuyaga eyo 7 layalin wa 8 ayamin ebiro 7 n'ennaku n'enzingu 8
nga Allah subhanahu wa ta'ala husuman nga zamuddiringanwa Allah subhanahu wa ta'ala nakunsa kibuyaga ku bantu abo yali ow'amaanyi okuviira ddala ku lunaku lwe yatandika olwali olw'ekisiraani gye bali olutali mu kalungi gye bali neegenderera bwetyo okumala ennaku ezo Allah subhanahu wa ta'ala zayogeddeko. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tanzi'u nnasa embuyaga eyo yasobolanga okubeera ng'ekandula abantu gye beekwese kaannahum ne babeera ng'ebayisanga ajazu nakhlin agaluli g'entende agabeeranga munqa'ir gakuuseeyo n'emirandira gyago. Wane waffe tumanyi nti ekibala oba omuti ogutalina tapuruutu ng'omutuba ekibuyaga bw'abeera gusudde gubeera nga gukuukayo mu ttaka n'emirandira gyagwo. Kati n'abantu abo embuyaga yabakukunulangayo gye baalinga beekwese ne babeera ng'ebayuzaayuza obulererere ne babeera nga bafuuka ng'ekiti ekikuuseyo n'emirandira gyakyo obulererere bwonna ng'ebayuzaayuza emikono n'egiyuzaayuza ne bakandulakandula ng'ebakukunula eyo yonna gye baalinga beekukumye. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي mulabe ekibonerezo kyange kyafaanananga kitya kyalinga kyamaanyi. wanudhurin n'okutiisa kwe nabatiisangamu kwalinga okutiisa kwange kwalinga kwamaanyi naye ne bagaana okubeera nga beddako. Allah subhanahu wa ta'ala yabatiisanga nti nja kuleeta ebibonerezo ne bateddako naye bwe nabaŋŋambireese byalinga bizito nnyo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن twagonze ekitabo kyammwe kino Qur'ane lidhikri abantu basobole okubeera nga bajjamu okwebuulirira. fahal min muddakirin waliwo abantu abali abeeteefuteefu okubeera nga beebuulirira n'ebiri mu Qur'ane. كذبت ثمود بالنذر. kadhabati baalimbisa samudu abantu abasamudu nga baalimbisa nabbi waabwe yali Saleh binnuzuri ne balimbisa abatiisa abaffe n'ebitiiso bye twabaleeteranga ne tubagamba kino bwe munaakikola Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanyiigira. ebyo byonna ne babisuula mu guluka. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baagamba bwe bati فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا bayogeranga nabbi Salih abaleetedde eddiini everi Allah ne batuuka okwewuunya nga bagamba abasharan omuntu atufaanana minna ng'ate wa muffe yakulira mwana wa muffe wahidan ng'ate ali bw'omu bw'ati bwa namunigina nattabi'uhu ffenna gwa ayagala tugoberere ye Allah subhanahu wa ta'ala gwalonzeewo mbu yatusinga tubeere gwe tugoberera ffenna inna amazima ffe idhan singa tumala ne tukola ekintu ekyo ekyokugoberera omuntu omu akulidde mu ffe lafi dalalin tubeera nga tuli mu bubuzi obutalabwanganako wasu'urin era nga tuli mu ddalu tuli mu kazoola akayitirivu. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ألقي الذكر عليه yo yagamba nti bamusizzaako ekitabo ekitubuulirira abeere nga ajja okutubuulirira min bainina nga bamusokodde mu ffenna abali wano era gwe balonzeewo bal wabula bwe tuba tumulaba wakadhaabu muntu alimbira ddala ennyo ashir alabika nti muffe yatusinga n'obubi abaliwo ku mulembe guno. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون bajja kumanya gadan ng'enkyabukidde manil kadhaaba ani yali omulimba omuyitirivu al ashir yali asinga obubi mu bantu abaaliwo ebiseera ebyo. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. inna amazima ffe murusilu naakata tugenda kubaweereza ekyamagero kyabwe nga yeŋŋami yeegenda okubeera ng'eva mu lwazi bonna lwe bamanyi kubanga baamusaba aleeta ekyamagero ekikakasa nti nabbi wa Allah n'abagamba nti ngenda kubaleetera eŋŋami yange eva mu lwazi fitnatan lahum naye nga kigezo kinene gye bali fartaqibuhum abantu abo bateekeko abiri wasabiru obeere ng'ogumiikiriza
ebinyiizo byabwe bijja kutuukako, bajja kwogerera ebiwanvu n'ebimpi. Beera mugumiikiriza, bateekeko abiri, obeere nga ggwe ogenda mu maaso n'ekyo kye tukugambye okubeera ng'osomesa. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم bategeeza amawulire amakulu anna almaa anti mazima amazzi ensolo eno bw'ebe n'ebezzenge Allah agireese qismatun bainahum gajja kubeera nga gagabanyizibwa wakati waabwe ne wakati w'ensolo eyo kullun nga buli omu ku sayidi ezebbiri, sayidi ey'ensolo ne sayidi eyaabwe shiribun ng'eyina omutemwa gwayo oba eyina omugabo gwayo, eyina okubeera nga eyina oluwalo lwayo lw'ejja okunywa, muhtadar lw'ejja okubeera nga yo lw'ebanga esembedde okunywamu abantu, kwolwo temunywa, ate bwe mubanga munaanywa kwolwo yo tejja kunywa. Amazzi mugenda gagabana ag'ekitundu ekyo ng'olunaku luba lwa nsolo, olunaku lubeera lwammwe, nga buli omu alina oluwalo lwe lwabeera ng'alina okugenda abeere ng'atuukiriza ku lunaku lw'olutongole. Allah subhanahu wa ta'ala ky'ekigezo kye yabawa ng'amaze okubaleetera ekyamagero kya Salih kye baamusaba. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم ekiseera kyatuuka nga beetamiddwa ensolo eyo ne bakoowoola mukwano gwabwe yali abasinga obwonoonefu. Fataata ne yeewaayo ne yeesowolayo, faaqara n'agisala n'agifumita. Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyiigira, n'abantu bonna n'abanyiigira olw'okubeera nti ekigezo ky'ensolo kye yabawa baatuuka ekiseera ne bagyetamwa, ne kibeera ng'ekigezo kibalemye okuyita. Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي baali bakyali kitya ekibonerezo kyange, wanudhur n'okutiisa kwange, ababaka kwe bajjanga nabo Allah subhanahu wa ta'ala be yaleetanga nababeera nga bajja okutiisa abantu abo ne batatya, ne babeera nga bagenda mu maaso n'obujeemu bwabwe. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Inna arsalna alayhim, Allah agamba nti twatuma eri abantu abo ne tubasindikira sayhatan oluboggola lwali lumu, wahidatan beeruti, fakanu ne batukeesa enkya nga bafaanagana kahashimin muhtadar, ne babeera nga bafaanagana nga Allah subhanahu wa ta'ala nga amaze okubazikiriza, bafaanagana nga essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi, essubi eribeera ku kisibo ky'embuzi ng'embuzi ziririnyiridde singa libeera nga ligudde wansi. Allah subhanahu wa ta'ala kyekifaananyi kyayagala okuwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yababetenta olw'oluboggolo olwo olumu olwavuga. Allah subhanahu wa ta'ala n'ababetenta ne bafaanagana ng'essubi erivudde ku kisibo ky'embuzi, ne zibeera nga embuzi ezo zibeera nga ziririnyirira ne likutukakutuka. Nabo bwe batyo bwe baazikirira yenkutukakutuka gye baakutukakutukamu Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabaleetera ekibonerezo ekyo. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن الله agamba twagonza Qur'an eno lidhikri abantu babeerenga beebuulirira n'ebyo ebirimu. Fahal min muddakiri, abantu Allah abuuza waliwo abali tayali okubeera nga beebuulirira n'ebirimu Qur'ane. Ebyo byonna babinyumiza Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ebyabannabbi abasooka abeerenga anywera, kubanga obuzibu si yekka busanze. كذبت قوم لوط بالنذر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kadhabat balimbisa qaumu lutin, abantu ba lutu binnudhuri, balimbisa abatiisa abaffe abajjanga. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abatiisa ne babeera nga balimbisa abantu b'omulembe ogwo ogwa lutu, abatiisa abo abaabatiisanga olw'okubeera nga baali nga bali babisiyaga ne babagambako ne batasobola kweddako. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. إنا أرسلنا تواسندك عليهم كبو حاصبا أمينجا
Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abantu ab'ensi n'agifuula ekyawaggulu ne kidda wansi oluvannyuma ate n'afukirirako amayinja agaaliko amannya ga buli muntu oyo ne yali ateekwa okubeera ng'akuwa ejjinja eryo. Allah agamba subhanahu wa ta'ala illa okujjako ala luutin abantu ba luutu be twasobola okuwonyaawo najjaynahum twabawonya bisaharin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba eyo matumbi budde twamugamba asitule abantu babeere nga abajja mu kyalo kino kubanga ekyalo ekyo Allah agenda kukivuunika olw'okulya ebisiyaga abantu bye baali balya. Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya abantu ba luutu n'abasengula mu kyalo ekyo ekiro. ni'matan min 'indina kadhalika najzi man shakar. Ni'matan min 'indina ekyo kyali kyengeri ekyava gye tuli kadhalika najzi bwetu bwe tujjanga okusasula man shakara oyo yenna neebazanga amateeka gaffe n'agassa mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'ajja okubeera ng'amusasula kubeera ng'amusuma tusa okuzikirira ate abanaabeera ng'abajeemu nga bazikirira olw'obujeemu bwabwe. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم yali yabatiisa dda nnabbi waabwe batshatana amaanyi gaffe fatamaaraw ne babeera nga buli kaseera bagenda babuusabuusa. Allah subhanahu wa ta'ala ng'abagambye nti nnyina amaanyi Allah ajja kubavumbagira ababeere ng'abazikiriza abantu abo ne babeera nga babuusabuusa mu bannabbi bye babagamba. Allah agamba fatamaaraw binnudhur baabuusabuusanga abatiisa baffe bye baabatiisanga nabyo nga Allah bwe yabagamba nti nnyinza obbavumbagatira ng'abantu abo bagamba nti oba jjajje oba aleeta ekibonerezo akireete ne babeera nga bali mu kubuusabuusa nga balowooza nti bannabbi baabwe basaaga. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. jjukira ekiseera Allah bw'agamba nti okumanya baamunyiiza walakad rawaduuhu baatuuka okwegwanyiza an dhaifihi abagenyi bye babeere nga babasobyako kubanga nabbi Luutu yafuna bamalayika abajja mu maka ge. Allah subhanahu wa ta'ala ng'agenda okuzikiriza ekyalo ekyo nga Jibuliiru mwali. Allah subhanahu wa ta'ala yaleeta abagenyi be abajjira mu kifaananyi ky'abavubuka abavubuka b'ekitundu ekyo ne baagala okubeera nga babasobyako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti baatuuka okunyiza nabbi waffe ng'akyazizza bamalayika abajjira mu kifaananyi ky'abantu ne baagala okubeegwanyiza. Allah agamba fatamasna a'yunahum ne tubasangulako amaaso gaabwe. Allah yabaleetera ekibonerezo amaaso gaabwe n'agasangulawo ne wabeera wabadde amaaso nga wafaanagana ekyenyi. fadhuuku ne babagamba mukombe adhaabi ku kibonerezo kyange wanudhurin mukombe ne ku bitiiso babadde babatiisa nabyo ne muteddako. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba essaawa etuuse mukombe ku bukaawu bw'ebyo bye mubadde nga mubuusabuusa bye mubadde nga muwakanya. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة Allah subhanahu wa ta'ala yabazinduukiriza n'ekibonerezo ku makya ku maliiri azaabu n'abaleetera ekibonerezo mustaqir ekyali kirabika nti kyagenderera. Allah subhanahu wa ta'ala n'akibalemezaako bonna ne bazikirira. Allah subhanahu wa ta'ala n'abateeka mu kadde akazibu. فذوقوا عذابي ونذري. fadhuuku ne babagamba mukombe adhaabi ku kibonerezo kino kyembaleetedde wanudhurin mukombe ku kunyoomoola abatiisa bange be nabaleetera ne mubeera nga ababatiisa nga temweddako. Allah n'abateekako ekibonerezo eky'olugenderezo kuno ku nsi eky'olugenderezo ne ku akhira kye bajja okubeera nga bafuna. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن twagonza Qur'an ya mweno lizikri abantu basobole okufunamu okwebuulirira n'ebyokuyiga. fahal min muddakirin waliwo abantu abali abeeteefuteefu okubeera nga bayiga mu bintu bino bye twogera mu Qur'an. ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد جاء آل فرعون النذر bajjeeri abantu ba Firawo abatiisa baffe Musa ne Harun n'abakkiriza abaliwo obudde obwo
babeera nga batiisa Firaawo n'abantu be okubeera nga beddako ku mbeera gye baali batuuseeko ey'obwononefu obw'ekika ekya waggulu. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا balimbisa amateeka gaffe ago agaabagambibwa kulliha gonna gonna فأخذناهم netubakwata netubabonereza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba netukubakwatako netubabonereza akhidha azizin muqtadir, olubonereza olwoyo w'amaanyi atawangulwa ayina obusobozi kwekyo kyabaakola. ya Allah subhanahu wa ta'ala yabakwatako n'amaanyi era tebaamalako naye. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Allah abuuza Abakuraishi ng'amaze okubannyonnyola ebyaliwo ku bannabbi abaasooka nti abatakkirizanga bannabbi bwe yababonerezanga ate abakkiriza n'abeera ng'abawonya. N'ababuuza mmwe Abakuraishi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo gwe tutumye gye muli nammwe bwe mujja okubeera, naye mmwe mulaba mutya? Akufaarukum okuwakanya kwammwe, akufaarukum obukafiiri bwammwe, khayrun mulaba bwe bulungi, min ulaikum okusinga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byajja abanyumiza ku mwabo abaakulembera. Obukafiiri bwammwe mulaba bulungi nnyo nga Allah bwe munaabulemerako ayinza okubasonyiwa ne bubeera nga bulungi nnyo tebufaanagana na buli obwabali bwe tujja tubannyonnyolako mu Qur'ane. Obukafiiri bwammwe amakulu nti kye kimu n'obwabali era nga bali bwe baayisibwa nammwe bwe mujja okuyisibwa. Obwammwe si bwe bulungi ennyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayinza okusinziirako abasonyiwe ng'ate yabonereza dda bali bazze ababuulira mwenna kye kimu. Nandi ky'abantu abo mugamba mmwe abatakkiriza ab'omulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama lakum muyina bara'atun fi zubur, okwejjeerera olw'obukafiiri bwammwe muyinawo ekitabo kye musoma nga mwe muli bakwejjeerera, temujja kufaanaganako nga bali abaabakulembera be tusoose okubeera nga tubabuulira. Mwe muyinayo ekitabo, muyina zubur, muyinayo ekitabo mwe mujja bwino ng'obukafiiri bwammwe bwe munaabulemerako muli banjawulo, temujja kufaanagana bakafiiri bali be tubabuuliddeko nga mwe mujja kuwona. أم يقولون نحن جميع منتصر. am nandi kiyaquluuna bagamba nahnu jami'un muntasir, ffe nga bwe tuli ekitole tujja kubeera nga tuwangula Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ffe tuli bangi ate tukkaanya tuyinza okuwangula nabbi nga tuli wamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byasoma ne bitagenda mu maaso, enzikiriza yaffe n'ebeera nga yejja okuyitawo ebeere nga yeemabega, tejja kufuna abagoberezi. سيهزم الجمع ويولون الدبر. Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti bwe muba mulowooleza mu bungi nti mujja kuwangula olw'obungi bwammwe, abagamba nti sayuhzamul jam'u, obungi bwammwe bwonna bugenda kuwangulibwa. Wayuwalluuna dubur, ate mujja kubeera nga oluvannyuma lw'abantu abo okuwangulibwa mu bungi bwabwe bajja kuteekangako kakokola tondeka nnyuma, babeere nga bakudduka nga bakulaga enkoto, babeere nga bakudduka nga tebasobola kuyimirira mu maaso go. Era entalo ezisinga obungi gamba ng'olw'ebbadiri olwasooka Allah subhanahu wa ta'ala abantu bonna abaali beekobaanye nga bawera 1000, Allah subhanahu wa ta'ala yasobola abana abaali abakkiriza ebisatu okubadduukira ne bamalayika be ne babeera nga bawangula olutalo, bali ne badduka abawambibwa ne bawambibwa, abattibwa ne battibwa. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza obungi bwammwe tebujja kugasa, era Allah subhanahu wa ta'ala ali ku sayidi y'abakkiriza. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بل وابلا الساعة balinde ekiyama, موعدهم nga endagaano yaabwe, wasaa'atu naye ekiyama ekyo kye balinda, adha kye kisinga okuba ekyobuzibu, wa amarra ate kye kisinga okubeera ekikaawu gye bali. Abantu abo baganya okukkiriza naye bwe balinde ekiyama bwe kinaatuuka kijja kubeera nga kizito nnyo ate nga kikaawu nnyo gye bali n'okusinga kaakati ebibonerezo bye bajja okufunira wano ku nsi nga battiddwa obuttibwa olw'obutakkiriza mu ntalo ez'obusiraamu. Inna al-mujrimina fi dalalin wa su'ur.
innal mujrimina mazima abantu abeeyisa obubi kuno ku nsi fi dalalin bali mu bubuzi obubuzi obw'ekikwa ekyawaggulu wa su'urin era nga bali mu mbeera erabika nti si bantu abategeera obulungi bali mu mbeera ya kiralu omuntu okubeera nga bamutiisizza n'atabeera nga yeddako ng'atakimanya ajja kgenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bali mu bubuze wa su'urin ng'ate bajja kgenda mu muliro sa'irin wallahu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabategekera ku lunaku lw'enkomerero yawma yushabuna fi nnaari ala wujuhihim dhuqu massa saqar yawma olunaku olwo yushabuna bagenda kusikambulibwa fi nnaari nga babawala babatwala eri omuliro ala wujuhihim nga babasikambulira ku feesi zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala akulaga ekifaananyi nti abantu abagenda okugenda mu muliro bagenda kugwa ku ttaka nga bagutidde ogufeesinga ogwolekera Allah subhanahu wa ta'ala agamba ne bwe baligwa ku ttaka bagenda kusikambulwa nga bw'osikambula embuzi basikambulwe babeere nga babatwala babawala eri omuliro nga bwe babakomekereza nti dhuuku mukombe massa sakar ku bukaawu obw'omuliro ku bulumi bw'omuliro gwa sakar Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabateekerateekera inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar inna mazima ffe kulla shay'in buli kintu kyonna kye mulaba nekyo kye mutalaba khalaqnahu twakikola biqadar nga kiriko okugera kwaffe buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakikola nga kiriko okugera kwe omukugera kwokwo kwe yawandiika mu kitabu kiri mu fayiro ennene eya lawhil mahfuz eri eyo mu ggulu ekuumibwa buli kyolabako nekyotalabako kiriko okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala era kiriko puroguramu ye akimanyi bwe kitambula akimanyi bwe kijja okuwangaala akimanyi gye kijja okubeera nga kivudde mu bulamu buno obw'ensi imma fil janna wa imma fin nar wama amruna illa wahidatun kalamhin bilbasar wama amruna tekiri ekiragiro kyaffe singa tunaaba twagadde kiyingirewo ekiyama illa okujjako wahidatun kijja kujja mu ngeri ya mulundi gumu kalamhin bilbasar ng'olutemya lw'eriiso Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba yagadde ekintu innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kyaba yagadde agamba bani kiba ategeeza nti ekiyama okugwawo kwakyo kujja kubeera saawa busaawa bweti ng'olutemya lw'eriiso Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekiyama amaze okukiyingizaawo ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر walakad ahlakna ashiya'akum twazikiriza dda banywanyi bwammwe abaali mu mbeera efaanaganako ng'eyo ey'obutakkiriza tuzze tubannyonnyola nti tubazikiriza mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo aba Luutu mubawulidde aba Huudu mubawulidde aba Nuuhu mubawulidde tuzze tuzikiriza abanywanyi bammwe bamushirikiina nga mmwe abaakulembera abajjanga bajemera bannabbi baabwe nammwe mwali badde mweddako kubanga obukafiiri obwammwe si bwe bw'enjawulo okwawukanako na buli bonna bukafiiri enzikiriza ebeereemu kinyiiza bumu Allah subhanahu wa ta'ala ekyammwe kifaanagana n'ekyabali bwe munaabanga mweyisizza mu ngeri y'ekikafiiri eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugenda kuyisibwa kyekimu nga bali abanyiza nga bannabbi abaasooka fahal min muddakirin abange waliwo asobola okwebuulirira n'ebyafaayo by'abali abakulembedde oba temwebuulirire mulinde ekijja وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء buli kintu kyonna fa'aluhu abantu kye baakola ku bulamu bw'ensi buno fi zuburi kyawandiikibwa dda mu fayiro zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yamuteekako bamalayika abawandiisi akutegeeza nti buli kintu kyonna omuntu kyalikolera ku nsi baakimala dda okubeera nga bakiwandiika wansi mu fayiro ye وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير buli kawunvu n'akagga buli kitono n'ekinene mustatar baamala dde okukiteekako mu sittale baamala dde okukiwandiika mu kitabu kyo mu fayiro yo era ojja kukisanga ku lunaku lw'enkomerero nga buli kimu bakikuleetedde oba kyali kitono oba kyali kinene nga kyagenda dda mu fayiro yo إن
المتقين في جنات ونهر إن المتقين مزمابة الله بولي بيرانغا وفاكم سينغا ولمبا متيا في جنات قوم كباقندو كبيرا مجانا ونهر قوم كباقندو كبيرا كميقا ejirimu ebyokunywa ebyenjawulo emibisi gy'enjuki emigga egy'amata emigga egy'amazzi amalungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abamutya bagenda kubeera mu jjana ezirimu emigga egikulukuta. Allah subhanahu wa ta'ala gye bategekera في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fi maqadi sidiqin bagenda kubeera nga balina ebifo ebibatuulamu ebirungi ebitaliimu luyogaano ebitaliimu kugamba nti omuntu asobola okukoleramu ekinyiiza Allah inda malikin nga bali ewa mukama waabwe Allah subhanahu wa ta'ala muqtadirin oyo w'obuyinza obusembayo. Allah subhanahu wa ta'ala ayina obuyinza obujjuvu obusemberayo ddala mu balina obuyinza nga batadde mu kifo ekitali mu luyogaano eyeri Allah subhanahu wa ta'ala obuyinza obujjuvu.